Nsanyuse nnyo mwenna abali ku Beat FM. Beat FM radio y'omuntu wa bulijjo. Esebo. Radio ebeerako abantu aboogera ensonga. Esebo. Tebeerako bantu boogera bintu byesitaza. Esebo. Bantu bavuma batyoboola bakkakkanya. Wabula okwogera ensonga. Amiina. Ezirimuko kugumba. Bitambula bitabe. Tebitambula bubi n'essebo siri buloga. Ekintu kya bloga kirimu ebintu bingi. Kasitoba ng'ogenda nange ndi bloga kasitoba ng'ogendako ku mutimbagano n'okola live nga okuba kati oli live ku TikTok account yo of course obeera bloga si kyekyo Megatron obutasoma bwe buntawaani awo kitegedde ndi bloga sebo kitegedde sebo oli bloga awo wennyini abe nakulaba emabegaawo mawulire waliko somewhere ng'ogamba nti ogenze mu kooti n'osuuwinga omuwala gwe bayita Gloria Bugi olw'okuvaayo okweyambulira ensi yagamba nti si yeyambulira ensi ku content we waliwo yamukwata n'amusaasaanya oba obutambi obw'ekiseegu awo wennyini ensonga ye etuuseewa nalaba gavumenti gye buvuddeko eri bapanalo w'abasajja simanya baani baabakwatanga mu biseera bya yali Father Lokodo omugenzi naye kati ndaba nga kiki what's going on kesi etuuseewa bwe bagifollowing. Kitulina okusooka okuwa ekitiibwa tulina okuwa ekitiibwa eggwanga lyaffe Uganda nti eggwanga lino lirimuko ku nsa ate mulimuko ku bantu abalina ensa abantu abatono ennyo abavaayo ne basiiwuka empisa ne baagala otulowesa nti Uganda tekyali mu mateeka tekyalimu buntu bulamu ekyo nno tugenda fe abatono ennyo tujja kuvaayo tujja kuvumwa kubanga omulembe guno gwa bavumi naye oluvannyuma bw'obeeranga ku kituufu ogumanga kakati omukyalo oyo oli waddembe okukola ebintu by'obuseegu waddembe okukola ebintu bye byonna bw'obyagala naye kasita bikosa abalala ne beekubira enduulu ate awo wabaawo ensonga kakati Gloria Bugi yeeyambula abantu ffenna tweyambula kituufu naye weeyambulira mu kisenge kyo ng'oli wekkuba ng'olina omwagalwawo yes teri akirina ku mutawaana naye kasita obwerere bw'obufuluma ebweru ate ekyo kiba kirala kati omukyalo oyo twagenda okukiraba nga ayagala ettutumu nze bwe nkiraba ayagala ettutumu ng'ayita mu kweyambula kakati ffe mu kutangira abaana baffe ab'enkya okubalaga nti okweyambula kibi si kirungi ate osobola n'okufuna erinnya weyambudde ate era kyenjala n'okuba tewali muntu yali akufunye erinnya mu buseegu neribeera lya lubeerera olaba n'ekifo kyennyini ekibeeramu obuseegu kimala ne kigwa kakati omukyalo oyo ne ŋŋenda ku side headquarters ekibuli nereportinga era ensonga zange ne bazikwata bulungi nnyo ne bampa ewiiki emu nali mbawadde wiiki emu nali nja kutuula ku mulyango awo n'omufaliso gwange ng'enkola yaffe nga tuvaawo ogugubye naye ne baŋŋamba taata ensonga ze tuzikolako bulungi ebbaluwa neeva ku side headquarter negenda ku CPS room 72 mu records era nentuukayo nenjijjayo ne bagikoonamu maye ebintu bibeera mu mitendera ebbaluwa neeva negenda ku CID era ebbaluwa yatuse ku CID omukyalo oyo ekirungi yakola press conference n'ayogera bulungi ntagenze kakati naye ng'oba okimanyi kasita banaamukwata ne bamuteeka kwano mumuwagaawaga naye banaabeera mu kagoogwa ajja kubeera nga Keezi ne Makko teri ajja kubeera mu kaguli wali yennyonnyoleko naye asobola okugamba nti yeye n'atuuka mu kaguli ebigambo naga nti si yenze kakati poliisi egamba etya poliisi singa twali bakumukwata bamukwata n'abeera wali ssaawa 24 aba alina okugenda mu kkooti naye mu kkooti olina okugenda ng'olina obujulizi kakati ebbaluwa weeri ekiwandiiko wekiri bali mu kukuŋŋaanya bujulizi yeye tagenda kwekwasa nti omutwe bateekako ekintu poliisi egenda mu kkooti ng'erina obujulizi 10 ku kinnaakyo era we mulabira Gloria Bugi mu kaguli twaga tetumuwala nakyali mwana muto akyalina ebyokuyiga bingi naye twagala abeera ekyokulabirako tokweyambula si kulungi bali mu kukuŋŋaanya bujulizi batuuke okumuyita mu kkooti okumuyita ku poliisi nga kugenda mu kkooti nga kutandika kwewoza anti omulamuzi omulaba omulamuzi omubbi n'abamubba essimu nga yennyini ennyini era bakugamba leeta obujulizi okukakasa nti ki nti wabbiddwa essimu essebo amateeka gonze amateeka ndabanga amasiru
kubanga nekyolabirako ddala bakugamba leto kuba video giraba yenzi omuntu mulaba amenye ennyumba ayingira ate bakyaloonya bujulizi kiboba onoonya naye tuwe ekitiibwa amateeka okusinziira ku ggwe Gloria Bugi bw'avaayo n'agamba nti ebintu baabitambuza ebyo bitwagala si yeye nakyo kisoboka yabitambuza ekyo nakyo kisoboka okukola ebintu omwagalwawo n'abiteekayo olw'obunyiivu obubeerawo ng'ekyali kugiza luzinda poliisi erina obukugu okumanya ani yasooka okuta vidiyo eyo okutambula obujulizi bwetwagala ayogere ng'ali mu kkooti naye mu byonna byonna tetwagala nno okumusiba oyo omwana naye twagala kutangira abalala bagenda okukola kye yakoze mwagala kumubuulirira twagala kumubuulirira ate n'okutaakiriza abo abasuubira okukola kye yakoze mbu bafune ettutumu naye nga kyabumanya ye alina okutuukako mu kaguli mu mbeera yonna. Kale omukulu bw'atyo bw'agambye embeera ogiwulidde Abitex tutegedde nti waliwo siteepu eteekingibwa Abitex ku Friday waaliyo kwa konsati ya Shiba nga yeebaza ndowooza abawagizi be kuba yagituuma neeyanzeege buli yavaayo n'alaga ensi nti bannange wadde neepanse ebbanga linneepanse n'emmese ne bwegejja etya esigala kapa yegenda okugirya awo wenyini wenyagala tusooke tutandikire Shiba yalimu ebintu bingi mugazi tugenda kumuyingira jinga ngambi wali okuba mbadde manyi nti yabadde akwatiridde saawa zino ebyafaayo byerugoga abadde Regi yajjuzaawo nnyo jinga onagamba Wininwaji yabadde akwatiridde saawa zino Shiba alinga yakutte flag tewali muntu yali ajjuza cricket over kati nga Shiba awo tukanya naawe nsooka okwebaza bannayuganda mwebale nnyo okuwagira ebintu abaana beeka mwebale nnyo mukoze bulungi nnyo ate bannayuganda baagala nnyo ebintu byabwe kasoba nga obitesitesa obulungi nga obiranze bulungi n'obikolera mu budde obutuufu ate n'obisaba ssente entuufu n'obiorganizinga bulungi ng'obikoledde mu kaseera katuufu mwebale nnyo bannayuganda okuwagira ebintu byammwe ebyeka n'okuwagira abayimbi baffe abeeka tuleme buli kaseera kwogeranga bintu biri negative buli kadde ng'ate ebirungi bibeerawo bibaba bakoze. Konsati erugogo nga tuzzeeyo kemabega lugogo bukyanga etandika kubeerawo cricket over abaddeyo ebivulu bingi nnyo azze ayimbawo David Lutalo yakubawo Cindy yakubawo Chameleon yakubawo Shiba akubyewo Acidic Vocals yakubawo Regi yakubawo abantu bangi nnyo bakubyewo naye waliwo akubawo nekisukka bataddewoko ekyenjawulo ebyenjawulo ebibaddeyo bonna abalala bakoze ne babeera average abalala ne bakola ne basukkuluma alikodi ya cricket oval manyi osobola okubeera n'abantu bangi naye nga tolina ssente nobeera n'abantu batono naye nga tolina ssente mu ssente akyalina likodi y'okufuna ssente nnyingi ku cricket oval bamuyita Nakanwaji oba muyite Wininwaji oyo yakyasinza okufuna ssente kashi n'osoloza ssente n'ozirabako n'olina zaawaka ate nga n'ennamba zazirina Swangs Avenue ate konsati neetambula bulungi abo baali bategeke ba Swangs Avenue ozo yali wamu ne Keti event kakati konsati ekyasinze okubeera mu numbers ennyingi essaawa zino bamuyita Shiba Kalungi odi yakitaddeyo olunaku lwajjo abantu ekitegeeza nti abantu ba Shiba basinga abanwaji abantu ba Shiba basinze aba Wininwaji naye mu ssente Wininwaji n'asigala ng'akola ki atutte akantu waka naye nga artist yenna kyasinga okwetaaga ziba numbers bino eby'essente bijja luvannyuma tobireeta asingako ekifaananyi kikyafunye ekintu akikubye ekisooka bateeseteese nti baabadde nabukugu bumala nejinga miryango emiryango gyabalemye olw'okuba nti baali si bwe bukugu bwabwe obw'okuteekateeka ebivulu ne buleetera abantu okubeera abangi wabweru nga tebayingira ate nga munda nekirowoozesa nti munda mujjudde naye nga ekigambo ekituufu munda temwajjudde kuba lugogo eyo ekigambo ekituufu mujjulamu abantu emitwalo nga 2 nga 12,000 emitwalo 2,12,000 ebijjudde munda mwabaddemu omutwalo nga 1,13 ate ne baggalawo emiryango n'ekyala abantu ne bayinyiga nnyo mu maaso eri kati abantu bebenyize bami ne bafeitinga olw'okuba abantu bebadde benyigira waliwo akantu ke batakkirizamu bantu kana akagoofu
cricket yes akantu ako tukasiba basiba barriers abantu balina engeri gye benyiga mu maaso eri ku stage kati benyiza abamu ba fighting nikiwe kifaananyi nti ababadde ebweru nti munda mukoze eki mujjudde nenge ekigambo ekituufu munda mwadde mulimu space y'abantu nga 8 era tuvumirira poliisi eyaggadde emiryango bagigadde because bagambye nti wajjudde kuba bapromota abatesitese ekigambo ekituufu obukugu bwabadde butono baganya okumanaginga emiryango abantu okulaba nti batambula ku speed okuyingira kati poliisi nga bw'omanyi abamu si bakugu kimala kyenkanidda ne bagamba wajjudde bagaddewo bugazi kuba twakute DPC nga ali ne secretary waba promoter Yasin Kawest nuka tuyingire mu ndola 20 space wezirota emiryango ne bagana ninga bobimanyi ndoza kintu kidogo gwe badde beetaaga okay awo nyini abe poliisi egamba nti munda wabadde wajjudde Lugogo ongambe tajjula Lugogo twaliwo omuntu yagenzeeyo okumukuba kumujjuza kugamba tajjudde abantu emitwalo 2 teri kuyingira gambye munda mabadde mulimu space y'abantu nga 8 ku 7 yabadde sigaddemu yabadde emabega wonna ngera kubira ku page yange bajja kubiraba naye nga kuchoba omanya nti ababadde yeera tebagendanga mu teri muyimbi yali abatuteyo nga waawanoka shiba yasoose ogata abantu abayingidde n'abasigadde ebweru kiba kitegeeza nti shiba kalungi yayina likodi y'oku cricket ovo owokubiri abeera Reigi owokusatu mu numbers abeera Winnie Nwaji kati abasigadde ne babeera average wakati awaze naye nabaawo ayina likodi eya stage kyasinze okuba ennungi era oyo mwogedde kuba mwita Spice Diana wagweddalu oyo wakubiri asooka bamwita acidic vocals owokubiri Spice Diana stage zikyasinze okuweereza ezafaayo abe kyogamba nti stage ya acidic oba ukyogerera kubagwa mutegesi gwe wali omutegesi onkyazanga nababa kitange nga akoze ensobi omwogerangako mu butuufu bwako kifula omuntu obukugu bwe stage kyasinze okubeera expensive n'okubeera ennungi ya acidic vocals bagita acidic vocals eyokubiri bagita ya Spice Diana enze badde nkulembeza acidic njagenda nyongero byettanya tubeere nga tutambulira side zaawo nenga n'abalala bonna babaddewo nabo tebakoze bubi okay tugende njagala tutemeteme sheno tugitemeteme kanyama ku kanyama tutandikire ku sound kuba wabaddeyo buli kimu wakirabye ne stage yeshiba oyo kyabadde kyekimujjamu kalungi yalibunyisiza oba tutandikenga kumulinda ng'afunye lubuto okulaba ku show ng'ayimba kubanga Shiba Kalungi yanewunyisiza n'engamba oba siddi oba siyeye bangambye yakoze practice emyezi 3 Shiba Kalungi yewunyisiza abantu yayimbye ngali perfect yayimbye bulungi nnyo kuyimba kwe yakyusizza kyekiri muzungu kyagamba nti practice makes perfect kyasuse yayimbye bulungi nnyo perfect mu kuyimba Shiba Kalungi namwadde 85% 85 ku buli 10 ya 15 zino nozireka yimba ya performance nga boluulira nga taflatinga ba backups babadde balungi nnyo ba backups nabawadde 85% abakubi b'ebidongo babadde ba Mistral nabawadde 85%. Basi ogaba 85 wao mwoli kadi ninde gwonaawe 10 omufuna bulungi nkufuna kakati jeje event sound ye mu butuufu jeje nakuzinira yali ko yatambula bulungi bolaba sound yabadde okay yabadde okay jeje sound nja kumwa 80% kinana ku 10 ne stage yabadde ye stage engeri yabadde sound engeri yadavugamu nja kumwa kinana yakuze bulungi webi tebyaswaziza tebya distortinze sound yade perfect kakati ningira ku stage wabadde ekintu ekitabadde professional ndo ku stage nga tekyabadde kyamuyimbi kyabadde kyamuyimbi yadde akyagalanga ye Shiba Kalungi yaleese obutala buno bwa Christmas tree ebimuli n'aleeta ebimuli n'aletimba nabirabye ekyo omukyala w'olubuto obutala yabwagadde ate mukazi w'olubuto ayoya omukyala w'olubuto Shiba Kalungi twamusonyiye olwekyo yayeyeza obutala n'atimbako ebintu bye decoration neyebeera ku mbaga ndozadde ayagala kifuula omanyi Shiba oyagala nnyo ba Rihanna ba Beyonce ba Jay-Z kati stage endabika ya stage
nagiwadde 75%. 75%. Onfuna bulungi awo nawonna ne babeera muyizi abayita buyisi kituufu. Onfuna bulungi kakati ba MC ababadde ku stage nalabye kuba nabana ba after 5 MC Cuts Douglas waliwo n'omukyala n'omwana muwala wa Queen BS mwana muwala ne Douglas Lwanga ba MC bonna ngo 35%. Temwabadde balungi 35%. Temwabadde babi mwabadde awo wakati kati awo waliwo omulala yafudde eddoboozi nasigala ku stage ng'ayogera MC ba MC mwakulembedde okuva emabega oga nti babuzeemukko babuliddemu ddala ba MC n'ekirala manyi bw'obeera ku stage abantu babaze kudigida toyogera nnyo too much yogera nnyo n'otamante ba MC temwampomedde temwawomedde abitekisi Douglas Lwanga oli mukugu w'ekimala ne Cuts experience ogirina yes mwabuzeemu tebawoomye kyekigambo ekituufu temwawoomye temwabadde organized ba MC temwampomedde naye musobola okukyusaamu seconds ntono nnyo kamala okulaba nti abesi yetweyongere ba MC nabawade 35 naye olwoli eyafudde eddoboozi n'alemera ku stage nga ayogera ng'ejjembe nsobola okunyiga ne mbajjako tobajjako ba MC temwakoze bulungi nyira temwawoomye n'ekira next time be mbanga mugenda ku mukolongo ogwo mwetegeke anaagenda okujja ne acidic aleeta shiba kalungi anaagenda mulina okwegwa okuorganize ne mulwanira stage ne mubanga abali mu mpaka. Tudde ku bayimbi abawerekedde shiba. Abayimbi abawerekedde shiba wenayingiridde abayimbi abawerekedde shiba Palaso yayimbye bulungi. Kabako ye kuva ddayo naye bwatu babeera Kabako tusobola kumunyiigira kubanga Kabako yalagenda ku stage n'ayimba ebigambo wadde 2-3 ayimba atakola ki ayimba okay ye Kabako waffe Kabako mpozi n'abantu abalala benjagala abayimba obulungi abadde bamitani Karo Kasita ya performance bulungi by the way namulabi Grenade yakoze bulungi Karo Nantongo Karo Nantongo yakoze bulungi nnyo ono mwalo ono anini amitani ono yayimba ne gundi nani ono mwalo wakabe yagejjo ono yani Didia Jasmine performance bulungi nnyo abayimbi aba performance nabo mbawa nga 65% abamwerekeddeko era ekirungi ba organizer bakoze ekintu kirungi nnyo buli muyimbi eyagenze ku stage bamuwadde time nayimba obuyimba bw'obusobo obubiri nesikiriza muntu kumuwa kujja kuwerekera muyimbi ate nomuwa kayimba kamu olwokuba toyagala ayimba okusinga nanyini lunaku abayimbi abayimbye ku sheeyo n'abawadde 65% oba 60 bakoze bulungi nnyo naye kujja kuba nabalina akajanja janja mugenda ku stage ate ne mudda mu kuwaana ate muwoza Museveni jju ate Kyagulanyi jju waliwo topic kasente yagudde ekigo ku stage naye saalabye wa Museveni jju namyalo wo nalabye wa Kyagulanyi namyalo simuyimbi anti naye abantu era nze mbabuulira ku stage abantu abamu bakooye ebintu ebyobufuzi politics bantu baagala kubayimbira ku stage naye ogenda n'opangisa omuyimbi agenda ayimbe n'amwenda kika 15 ngali Bobby era wogendera ku stage n'otandika okubiyimba ebyo simanyi Bobby simanyi Kyagulanyi awe simanyi Muhoozi bw'oba oyina balance oba tojja mufuna era ne ba MC nja kubagamba nga oli bagenda ku stage nawoza Bobby nga stage nga microphone bagijjako ne balance oba tojja mukombako genda ku stage yimba va ku stage abantu bakyalina budde obwabufuzi ebikuwogana buwogganyi tubiveemu tukube muziki ebyobufuzi tulinde mu budde bwabyo ogende mu kabokisi olonda omuntu omala odda awaka era okudda ku stage omanyize Kyagulanyi oyo olunaku lwe yanimba ate lwejjusa mu bulamu naye gwe tolibyerabira buli kaseera onaaba ku Kyagulanyi yanimba jangu ku stage ogane Bobby oja kinakujja kiraba nti Bobby kati onowekigwo olowooza nti waliwo yamukolimidde topikikazente ate mukama akujjeko ekisa kati ati mukama nigo yajjeko ekisa mukama ekisa yakijje ku topikikasente yakijje ku Bobby mukama
kakati chenjalo kugamba wale bagamba nti strugglinga kati kambabulira abe wachuka nnyo kakati ni musajja mukulu atali ebigambo bya zikyagula ina mbererawo nnyo nenze olunaku luyana gati bane babufuzi balimba lunaku kyagwajiro ya nimba gochimanyi ti bango ba mu nkuka lwa kyagulanyi gochimanyi ze nkuka inavanga nga ina miniza inkaga nsanvu ari hata kuma kwecho nawereza abantu bonna enkuka ino nene bagiwamba kyagulanyi kati ne bagenda kungo babali ne baji kudiza last time mpozi kati baji kugubye baji kujje ko ate final bango ba ne bagamba bete yofuzi eyo mwaka gutogiri atbango ba na yate ate kituka katako okuwagira enkuka kuba mukoro gwa sabasajja kubera yo mwaka guno wadde bango ba kyagulanyi yango bisa mu nkuka na yera kinka katako kujuwagira bagambujira munye byobufuzi n'okuwagira enteekateeka bali batufu okungo balangira linda suka kubanga enkuka kigambo ekituufu ababeera Ssaabasajja Kabaka tiwabeerawo kwawula mu baana ne ekituufu naye kati ebyobufuzi badde byawula abantu ba Ssaabasajja Kabaka ate nga abantu be bonna Ssaabasajja Kabaka abeera mugatta bantu tayawula bantu mbadde nkugamba ku stage bimugenda ku stage muyimbe muve mu ebyo simanyi bobi obiyimbira bwoba oyina balance oba togenda kumufuna ate bwobiyimbira kikatano mekufuna byevuddeko gendo biyimbire magere Kyagulanyi jako jiso nnaku lwe yannimba wanyiga pozi nawa n'ekirala ekitatambudde bulungi security era bwana Opio oba DPS oba RPC ekintu kyokoze tikyabale kyawo kugukimala yakoze eki okuggala emiryango ku cricket anti bagamba abadde wajjudde munda nga titwaje osooka kukola research nina kitegeddeko ntolokuba sente baziwa bakamabe ensonga lwaki yanyiize naggala emiryango poliisi egomba business gyemuzanyiramu tubanga nafe abagenze China okuleeta container tuli basuubuzi boggalira abantu bebweru oba oleetera promoto okukola loosi n'ekirala mwakozeseza obukambwe bungi nnyo okuba abawagizi baffe abadde bazze okukyakala ate nebakuba amasimu ne gaggwa ne gaatika agamu ne gabula abamu abala bafunye muno obuvune poliisi ya Jinja Road mutereze mu nkola eyo next time mujja kufuna obuzibu naye namwe bale nnyo abazze mu akusho ya Shiba Kalungi Abitex nga tumaliriza show ya Abitex show ya Shiba blogger munno atenga ye Bajjo Alfonso yavuddeyo na posting ebintu byabadde bingi nnyo onondoza beef ye ne Sindi buli lucha blogger nga ndabange ekitukukakkanya tekikakkanya tekijerega tekijerega kale Bajjo promoter atumite bwetyo clear process yavuddeyo n'awandiika omuko gw'ebbaluwa ku X ye ng'alaga nti Shiba Sindi fitina emweyongera buli nnaku olagamba nti baali bayise Sindi okuperforminga ku sheno naye teyajjanga agamba nti omulenzi wabaddeko emitala w'amayanja yabadde akomyewo yamulangidde obunaku yamulangidde okubanga tayagaliza n'ebirala bingi nnyo awo njagala tuyitewokko ewa Sindi kakati ekisookera ddala buli lwolibeera mu nsinga omutima gwo si mwerufu naye nga bw'otunula mu kamera olaga nti oli muntu mulamu otekako plastic smile Mukama Katonda bagamba akebera ki Shiba ebimu ku bintu Sindi ebimu ku bimufuula nga upcoming ate muyimbi munene mutima mubi ayina omutima mubi Sindi otunulira omuyimbi oyo yasemba okubeera ow'amaanyi mu biseera bya Bruce era ekigambo ekituufu yali yaggwanga yasaana ngo yasigala mu byafaayo nakumuwaana nti oyo wakabi oyo ayimba naye nga tumulinda okumupangisa nga tetulaba bamupangisa mpulira mutima mubi jo lyabalamu concert ya Yolo Festival bato Shiba namuyamba namuwa bato namukiriza okumubatolinga nga wadde yamuyamba buyambi kubanga buli omu yayamba mu Uganda abantu balaba muziki Sindi yali talina muziki gwali guleeta abantu mu kikaali naye nga alina ekimweyimirira mbu ayimba bulungi wano Shiba kyeyamenyeewo kyeyamulaze nti ate yayimbye n'amumenya nawo wano mu live wogambye wano live kyeyakoze sikirabangako Sindi Katonda n'amuyamba n'afuna amasanyalaze okuva ku Shiba Kalungi era okuva ku bato Sindi n'ashininga
n'abeera waggulu era zibeera z'amaanyi nga talumikako oyo ng'ali kufa omusindi tomukwatakosobola kumufunamu ssente sindi ne babakuwaana miliyoni 10 ngenda kuwa abayimbi b'otasobola kupangisa n'ofunamu ssente bampeera eddala sindi n'ashininga n'olwokuba nti era nti yali yagwa ng'era talina nnyo makulu era bato be yaggwa sindi n'addayo mu kasenge gye yali Jobe nategeka omwana acidiki nimuweereza message mayinza abayimbi mbawe ekitiibwa mpe ekitiibwa nkikuwa nimuweereza ne mugamba Madam President tusaba twayuka drop WhatsApp mugamba mwe baani nimugamba fa abasidiki vocals teyaddamu teriyo kintu kibi mu nsi muntu kugamba nti gwani nenga ataku n'omunnyonnyola ate n'atakuddamu sindi ekintu kya bato kyaggwa era kyakulaga nti omutima gw'omubi atambula nagwo era mu bato tewamuwagira kirizo bagana samuwagira kubanga nzi sina kikali muwagira tewamuwagira era yakuma drop ya acidiki yali mutuufu kuba gwali omuteesiteesi mpagira muyimbi aleeta abantu mu kikaali mpagira omuyimbi gwempa miliyoni nenfuna miliyoni 2 mpagira omuyimbi gwe ngenda okupangisa nemufunako amagoba kati sindi mupangiseewa kakati kirizo bagana yali badde abeerawo ku show biri bya bato byaggwawo kati yabo obwongo bwemugamba nti waliyo bato party 2 nteriyo mpensonga 2 zali badde of course kyagenda ekyo kyaggwa mpensonga 2 obanga si mutima mubi ekyali badde kigaana okuyimba olabamu omutima omubi tewali asinga sindi mutima mubi bajjo mutuufu 10 ku kinnaakyo bajjo oyo nogolaba oyo abantu oluusi bamulabanga omugwedda naye talina tabeera nnyo wala nnyo ne ansa kati amuwala n'amwagaza atya sula waasula sindi ali omu ku bayimbi nkugambye abatakolera bapromota ssente era mu myaka 3 osobola omulya mu 3 ng'ate ali ajumani ali kitigumu koboko mpulira alina okwetereza abayimbi ate bangi nnyo abafaanana nga Shiba nga Sindi nga tebaagaliza era kyovula bebbanga lyonna babanga bapukaming ndi nga tebayimbi banene mpa abayimbi boogambye era abayimbi mu Uganda basinga okuleeta okukola ssente mu Uganda ddala kino mukitegeere bapromota bannange nenga okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda wano Abitex nze president wa promoter kituufu ekyo kyo nkimanyi kakati njala abantu bakitegeere era bonna ba promoter kuba tuli mu kutereeza federation tusobola okuba n'eddoboozi limu kuba twabadde awo DPC ntumugamba gula emiryango nange niyategese Shiba ffe tumumanyi naye olw'okuba nti mulimu gwaffe nga tulina okuyingira era twakirwanyeko kyaganye buganyi Abitex nze president wa promoter mu Uganda chairman wa promoter mu Uganda yona omita Keti Haji Musa chairman Secretary General wa promoter mu Uganda yonna bamuyita Yasini Kawesi wa yategeka Chalenga na Yasinike ne Jasmine omwogezi wa promoter nga te professor bamuyita Bajjo Alfonso ne Balunywa Juma nabalala ne buto wange balamula kuba kati eri naye ali omu ku bakulembeze wa promoter nga siwulira mu Nobati oyo lwakuba naye twamusinikako mu kakiiko k'ebyempisa sibe bajjamu erinnyo avuma n'afuma ne bakamaabe ne Nobati be bamba promota abato gye promota naye nga naye gyali era ensonga ze ne Wizo tugenda kuziyingiramu tuzisolovinge nasanze Wizo jjo ne mugamba ngenda kubanoonyera wiiki ejja ngenda kubatuuza ensonga zive mu ddiiro mbadde nkugamba bapromota gwali eyo ng'oyagala okukola ssente bapromota omuyimbi asinga okukola ssente saawa zino abayimbi 5 bw'obompa mpaako 5 tugenda olwakadde ng'oteeka ku kipande vooti nga tutaddeko muyimbi mulala n'ogenda ku mulyango n'osolooza essaawa zino ngenda kuwako 5 asooka bamuyita David Lutalo David Lutalo akuba Uganda yonna n'agimalayo manye tulina abayimbi nga bo bakuba urban towns ng'akuba Kampala tugeze nga Irene Nambiru n'akuba Kampala ninga tasobola kukuba Masaka wadde Kaleerwe David Lutalo akukuba Kampala n'akukuba Masaka n'akukuba Mukono n'akukuba Jinja n'akukuba Bweyogerere n'akukuba Seeta owokubiri bamuyita Shiba Kalungi owokusatu bamuyita Eddie Kenzo owokuna bamuyita Spice Diana aba abayimbi abano balaba abasigadde
babeera banyondo nyondo yetya ng'olina okukola ebintu bingi nnyo okumufunamu abantu abo abayimbi tobepankirangako obulamu bwo bompadde naye batabeera ku foomu